nga tugenze ewa Paul Job Kafeero ensonga za Paul Job Kafeero ndowooza zituuse wano buli omu abadde ayagala okuba ate nga azitegeera buli omu abadde yeebuuza nti ensonga za Kafeero zaakomawa zikomyewa baamuziikula tebamuziikula kati olunaku olwali kyajagala okutegeeza nti Paul Kafeero bamuziikudde oba okiwulidde bulungi olw'enkaayana z'abaana ezibaddewo ebbanga n'ebbanga bw'oba obadde owulira emboozi za Kafeero bingi nnyo ebibadde bitambula nti ate batunze ettaka batunze wa nga bwe DNA yasooka yalaga nti abaana 4 Kafeero beereka ku nsi kati abaana ne batunda buli kiramu okitegeera mu mbeera eyo kati bano DNA be yasuula beba kukuluma ne bagendako mu mateeka ne bigaana bafunye omukisa omukulu Balamu ng'amaliriza woofiisi yabadde handing over ko yamuddidde embigere mu woofiisi ya minisita w'abavubuka we yamaliddeyo ensonga eno era enteekateeka eno yagimaliddewo enteekateeka eno we basobodde okuba ate nga ne bakkiriza ne ssente n'azibawa bwe yazibaweeredde leero kwekkola ku mirimu gy'okuziikula era nga gavumenti ekirimu okuba ate nga bafuna okukakkanya abaana bano okugamba nti Kafeero yaleka abaana 4 bokka kati abaana abaliwo bali 20 era mu nteekateeka eno ey'okuziikula nga webadde basabye buli mukyala yenna tebaagala kuddamu kugamba mbu ate Kafeero ate zze tuzze kola ki yonna gy'oli bw'obanga olina omwana wa Kafeero dduka misinde onoonye abafamire bagende bakebere endagabutonde bategeeza nti mu wiiki 2 zigenda kuba ate nga zikomyewo tuwulire abaatunda Minisita Balamu lwaki n'abayisa olwaleero osanga olwaleero lunaku lwange lwensembayo okubeera wano kuba tulinda kabineti empya naye saagadde kuleka kintu kya Kafeero kimaze emyaka 2 nga tekiggwa nga kisigadde nga bwe kiri Kafeero abalina abaana 30 kati bamanye be baani abanakkirizibwa okuyingira mu kika kyabwe abanakkirizibwa okubeera ku estate ya Kafeero okubanga kuliko agabana ebya Kafeero nga si mwana wa Kafeero aveemu afuneyo anoonye ekika kye abazadde be bamunoonyeze ekika kye kya bulumi nti tugenda kutinkuula omuntu eyafa naye tetulina kyakkola amateeka gatugamba tunoonya bwenkanya buli muntu alina okumanya ekika kye naye abafedda Abamisiri Bafaraawo n'olwaleero luno bakyanoonya amagumba gaabwe mu pyramids mu mpuku z'omu Misiri ne bakabaka abafedda banoonya nagamba tunoonya akakwate ka Alexandra ani ali mu layini ya Alexandra ne banoonya eggumba lya Alexandra nga yafadda sandyagadde nnyo batinkule mukwano gwange naye kino ekintu kibaddewo emyaka 40 mweruma tunda wano totunda wano ziika wano toziika wano ono afiiridde omwana amulese okumuziika ntojja muziika wano toli wa kika kyaffe ekisobola okusalawo ekyo bani aba Paul Kafeero bwe DNA ate DNA esobola gamba muganda wa Kafeero nti bamuggyako ndagabutonde kubanga amufaanana baaganye ebyokujja ku muganda wa Kafeero nti bakebere DNA kuba zenkayana ze balimu ate ze balimu eri gye baagira ng'eraga nti abaana 4 bokka ne badda ku maali ne batunda. Minisita Balamu agamba ati awulira muganda we ayinza okuba amufaanana naye nga amufaanana ku saidi ya maama we nga ku saidi ya taata we tamufaanana so omuntu yekka ayinza otubulira abazadde abaana ba Kafeero abatuufu ye nnyini omugenzi Kafeero nasabye dokita nti bagenda okukola byonna babikole mu mateeka na ekisooka ekyokubiri sigalirayo babizeeyo bulungi entaanayo bagizeeyo bulungi nampa bajeti gyayagala era ngenda kikola ngenda zimuwa nsuubira mu wiiki 2 process ejja kuba etandise nenze nja kumufacilitatinga tulinde wiiki 2 mu maaso eyo tumalirize ebyamateeka byonna byetaagisa okukola byonna ebyamateeka nga bibeera tuyite mu mateeka bukibu kijja kukolebwa mu mateeka yes naye nga obuvunaanyizibwa bwammwe nze njala kwebaza famire ezze ne mukkiriza nti kyenabagamba okukola kyekituufu ku nsonga y'okubanga lwaki tebakozesa DNA enkadde lwaki baziikudde Kafeero ebyokugamba nti waliwo DNA gye bamuggyako edda tetumanyi oba bagimugja ku ye oba bagijja ku Senkubuge yes kubanga Senkubuge ye mukwano gwe
nange ndi mukwano gwe Prince Job Kafeero yali mukwano gwa Misach yali mukwano gwange yali mukwano gwa buli muntu naye buli muntu anyumya naye olwo n'ababaana omugenzi bamutanga Jemba yalinga ku Nairo Theatre awo yeyinga ne bakwano be ng'ajja n'atula nabo n'anyumya abantu b'otasuubira nga be bakwano be so tugalewo ekigambo ekyo ekya Kafeero olwaleero abatakkirizibwe mu DNA ng'ate bagijja kugumba kati bajja kujulira mu ggulu DNA entuufu balina jjijja Kafeero ate nga baggyeyo magumba ge Paulo Kafeero the late yekka yagenda otuwa ekituufu abaana 25 oba 23 senga boyogerako bonna babe oba bamusibangako nga omanya bakyala b'ennaku zino nze nina wano DNA ukyangambira minisita wano twakakola mu DNA 205 naye nga kwezo bataata abatuufu baliko 40 yes n'olwaleero luno nina ze tugenda okufulumya 250 DNA done in the last 2 years mu myaka 2 n'emyezi 4 gye maze wano oba myezi 6 twakakola DNA 205 ku 205 nga abakyala bakwata abaana ne babawa abataata baabwe abatali bataata baabwe nga kwabo abataata 40 20 gokka n'empapula 2 na wano so bataata 203 nga babagamba abaana baabwe nga siki naye nga babalabirira nga bakera ku makya ne bakola ki DNA egenda kusalawo ani mwana wa Kafeero ana atali mwana wa Kafeero so namwe mujja kubeerawo mugambe abaana 25 ba Kafeero nga ayinamu 3 yobanga bali 3 nga be ba Kafeero beebo betulina okutambula nabo be balina okutwala estate ya Kafeero bino si bipya omugenzi Michael Jackson n'abalala bonna abakabi ba celebrity abakazi babasiba embuto abakazi babasiba ki embuto bakusiba embuto nga omanyi oli w'amaanyi gwe minisita w'abaana n'abavubuka olina agamba ndi lubuto lwo naye nga amanyi tayagala okuswale nogamba kale mwana wange abeerewo n'onyumiza n'abantu afunyeyo akalenzi nga sikako so yinza okusanga nga 25 nga babe ngoba 25 babiri babe omwana wa amanya kitaawo omutu ajja kubuuza maama we naye olowooza mu kiseera ekyo ate omusajja omulala gwe baka naye bajja kulondoola bafuna omusajja oyo omulala eyagabananga ne Kafeero owulidde enteekateeka nga bwe badde bamuzikudde amakya g'olunaku olwaleero era ebisigalira bye babitadde mu keesi empya bagenda kuddamu bamuziika kawungeezi ka leero Paulo Job Kafeero kati nno mu bafamire ababadde bazze okulopera minisita Balamu baga nti waliwo omukulu Kisanja abadde abatiisatiisa okuddamu okuziikula nga bagamba ki nangamba ku Nansonga abakyala abagamba kino balina abaana bakafeero abakyala bali bamalaaya nja kukuba amasasi bwatyo bwe yaŋŋamba senga mwetagala okukola ki okuziikulayo omusajja nengamba nti oba ndi mumwingo oba omwatabidde butandisi sakola ki nesikitwala nesikifaako nenziramu ng'alisoba nenziramu nemumuyula nemugamba nti bannange abantu bano bakola ekitaliiyo naye obuto bwetwagamba okenda okubeeramu omusaayi si bwe bakabereramu abaana babba babbe naye batwala okubakolera omusaayi nekyo kino kyavuddemu ng'abaana abakola ki abavuddemu ng'abaana bapawo bwe bakola ki ate be bamala bebatunda ennyumba ng'akola ki n'asirika busirisi nagenda okulaba ku sipaaka akawungeezi n'agamba abantu n'agamba minisita Balamu abagumizza nti wali ajja bakuba amasasi kubanga so ne tukanya in principle okukebererwa Kisanja tasobola kugamba nti akutisatiisa olwaleero era le mukozi wa gavumenti presidential advisor tasobola kutisatiisa olwaleero kubanga gavumenti eyagala maka agatebenkedde so ekyo kiveeko ebyana bitaka byayogera naye ayogera mboozi ze nabitaka byayogera nayogera emboozi zaabwe zemwogereza okukalenda oba ez'omubuti bwe mubeeramu eyo ku kalenda mubeera ku buti bwane mutandika okukyusa ebigambo nze kyenjagala kiri kimu solution yakino ekintu eryemu buli omwana owa Kafeero bamukoleko DNA ng'erabiriddwa ministry ng'erabiriddwa gavumenti ate ekolebwe